tosobola teeka kirooto kyo mu kirooto ky'omulala kiddemu era kiddemu oluvannyuma njogere tosobola kukolera kirooto kyo kituukiriza kyenva ngamba abavubuka nga mbatunula mu maaso tolina kyogenda kutuukako ng'oli mu nyumba ya kitaawo. Mu nyumba ya kitaawo temubaamu TV yo ne bw'oba ggwe ogiguze. Mu nyumba ya kitaawo temubaamu ntebe zo ne bw'oba ggwe oziguze. Mu nyumba ya kitaawo ebiri mu nyumba ya kitaawo ebyo bibye. So bw'oba oyagala kutandika kulowooza nti okulaakulana weeyawule. Era tosobola Katonda tasobola gaziyizaawo nsalo ezaba agaziyiza kitaawo. Era kiringa okurinovating ennyumba ya taatawo siteba yiyo. Nedda eya kitaawo n'okale ya family. Naye omanyi nti abagwagwa balinovating emizigo. Bwe bwa nti obusibe bulimu. So omala kuva mu kikyo. Omuzigo ogubadde ku seminti. Omanyi bwe tuba tupangisa amayumba batugamba ogenda kusiimula busiimuuzi. Nyumba yonna ya seminti. Kati gwe n'otuuka muno olaba standard zo. Noteeka mu tayimu. Ngenda kukyaza amakula ne Bujjingo kati wano omuntu akola atya. Ndoze wano kati wali wabweru wonna bateekewo peeva. Wano ku mulyango waguukirira ne bateekawo tayiro ekika ky'oku mulyango. Muda ne bateekamu tayiro. Landlord ogamba kufaako. Azibiriza bati abanga atalabayo. Lino eri ku sayidi yo. Value n'erinnya. Abalizibiriza omwaka bwe guba guggwako. Ng'ayongeza. Nakuwa nti ennyumba ya tayiro mwoli. So oteekwa okumanya pulaani zo we zikolera. Independence tekolera mu ya mulala. Independence ekola ng'osazeewo naawe obeere ne independent mind.